Abalunja abali abatulaba ku Daffy Arts Podcast. Olwaleero tugenda tunulira Kasuzekatya flow ya Kasuzekatya era Kasuzekatya bamukola batya era lwaki bakola Kasuzekatya. Nze ng'omuntu ekituufu kiri nti sisobola kubinnyonnyola, sibimanyi ekyo kyoge mazima. Nenga we nabagamba nti ndeeta omuntu ategeera ebintu bino n'abannyonnyola. Muganda wange ono okuva lwe yazze ali wano ali mu tusomesa. Era na omuntu ali eyo mbadde nsaba to skippinga video eno ng'olina omukolo. Mbadde nsaba otega amatwi owulirize. Muganda wange mbadde nsaba abantu abali eyo bannyonnyole Kasuzekatya bamukola batya era mukolo kyogwo omuntu ali eyo ali mukola emikolo asobola okugutegeera. Kati toddanga mukunsaba obuweereza bwange ongamba nga bugambi somesa abantu obuvunanyizibwa bwange bwobuweereza temunnange nze naakola ki kye natumibwa okukola. Kakati munnange abantu batya okwogera bino ebigambo ffe munnange twakulira okuyiga emikolo tebaabitugamba bino twabiteramu omuwendo manya amagezi ga bbeeyi. Omuntu okuteekamu ddata okulaba vidiyo eno gwe muwendo gw'abasasudde okufuna amagezi naye ate obusiru bwa bwereere gwe weeyambule bweyambuzi ne siini negenda kujja ng'ekunoonya tunoonya oli yeeyambudde ali ludda wanti salaama kamera zijjira bwereere. So amagezi kintu kya bbeeyi kya muwendo, so twassaamu omuwendo okubifuna naye muneffe baatukotoggera abamu baagano bituyigiriza neffe tubaweera ku bwereere kubanga naffe twafuna bya bwereere. Omugezi tebamubba. Kakati omukolo gwa Kasuzekatya mukolo ki? Gwe mukolo ogukulembera kadaali. Omukolo ogukulembera kadaali gwe mukolo ogukulembera okukima omugole ewaabwe omukyala okumutwala mu saaluuni n'okumuteekateeka olw'okugattibwa. Kadaali kwe kugattibwa kuli okw'omu kanisa. Kakati omukolo ogwo ogwa Kasuzekatya gukulemberwa emikolo egy'akawungeezi oba egy'eggulo limu ng'omugole omukyala akola emirimu egisembayo mu luggya lw'abazadde be. Akola emirimu egisembayo kati nga Nazzikuno twakolanga bino ng'ajjira etteete oba essubi oba kalenzi we n'amuleeta ewaka. Egimu ku mirimu omuwala gye yakolanga ewaka alireeta alyetisse n'aliwummuza mu bazadde be n'agenda n'agoberera amazzi kukima amazzi emugga n'agaleetera bazadde be n'akola emirimu egy'awaka kati ng'okutyaba olusekese lw'enku n'aluleetera bazadde be. Kati bazadde be awo wonna baabanga baagala kulaba obanga omwana akyali muwulize era akimanyi bano bazadde be akyabakolera emirimu anaasigala atuma. Manyi Abaganda bagamba nti ewantumwa teggwa mirimu eri atuma teggwa buli kaseera ndeetera kino ndeetera kiri ndeetera kino. Kati omwana yenna mu maaso g'abazadde be asigala atumwa ewantumwa teggwa mirimu. Kati mu maaso g'abazadde be osigala okola emirimu ke kabonero akasembayo. Bazadde be bakulerako ne bakuvuma. Okuvuma omugole kwe kumubulira ebigambo ebimuluma n'ebimulumya nti tokolanga kino omusajja ate bamuddamu okolanga kino omusajja omuwange emmere tofumbanga nangabo bwe bityo byonna ne babyogera. Wali kye bayita okufumba n'eggabo. Okufumba n'eggabo kwe kufumba emmere ey'ekinyumu ey'abagenyi. Tofumbanga emmere ey'ekinyumu nga tokimanyi omwami w'ensawo ntono. Kakati tayita omulisanga n'engabo olusozi lw'emmere olw'okuba nti gweyagala kumwejjako. Kati byonna ebyo engabo kyekino tonyongera kwe kuliisa omwami n'engabo togira omwami bamugerera talina kutunula mu seppiki nti tonyongera banyongera. Toliisanga omwami n'engabo nga buli kaseera akola bw'ati. Toyongera kwe kuliisa omuntu n'engabo nga buli kaseera aba ateekawo kiziyiza y'engabo. Otegedde bulungi. So kakakase nti byenjogera abantu babitegeera. Kakati emirimu egyo agikola ne bamuvuma era ne bamufumbirira kwe kumusiiga omuzigo abeere ng'asigala alabika bulungi mu kisenge. Takkirizibwa kusukka amasaŋŋanzira amakubo we gaawukanira olw'okuba nti baalinga bamwewaza kusoba agende ng'akyali nteeka oba mbeerera mu bufumbo gy'alaga. Olwaleero birala naye ate kanjogere bwogezi ku kalombolombo nga bwe kalina okubeera. Kati byonna ebyo olumala okuggwa emirimu egy'eggulo limu maama alina kyakola. Omuwala oyo bwe yabanga atambula yabanga amwetegereza ebigere ng'alinda kumuyoola bugere. Okumuyoola obugere akikola omwana atambula okuva mu luggya lw'abazadde be ng'agenda alonda obusubi 9 ng'abujjaawo nyine omwana waalinya kuba isubi yalireese balyala. Kati alonda obusubi 9 n'abusiba mu lwebajjo. Olwebajjo kyekino ekisiba gomesi y'omukazi oba ekimusiba wano okunywera obulungi mu kiwato.
kati ebyo abikola omuwala agenda ne wano wona yeteekateeka naye omuwala n'amubuulirira ne bamuvuma gye emikolo egy'ebibeerawo eggulu limu kati ku makya oludda lw'omulenzi luteekateeka ebigenda ku Kasuzekatya. Kasuzekatya ow'edda lyabanga ddebe eddebe eryabangamu amafuta kerosene oba parafiini nga kuliko obuzindaalo ke kano ke tutuliramu nga kuliko n'obwendo bwe buno obusena amafuta. Lwaki amafuta gabanga kintu kya bbeeyi? Bakulaga nti amafuta edda gasasulanga omukazi. Amafuta edda mu nsi ezimu kyabanga kintu kya muwendo nnyo, ne wano kyalinga kya muwendo. Bakugamba nti ensi ezudde amafuta kya bugagga kya mu ttaka. Amafuta kya bugagga. Kakati amafuta gaatwalibwanga ne bomba y'ebibiriiti n'akazindaalo n'akendo byokka ebyo ebyagendanga edda. Kakati ne tukyusaamu ne kifuuka ekibbo ky'embuzi oba ekibbo ky'ennyama Kasuzekatya. Kakati ekibbo ky'ennyama ekyo mukitegeka nga mukitwala ng'obudde bukya eyo gye bazaala omukyala. Omukolo ogwo tegubaako mwogezi. Omukolo gutabaako mwogezi. Omukolo abagukola baganda abo ne bannyoko be balina okugenda okukimbiso n'okugenda abasatu bokka bwe bati basatu oba babiri bokka be bagenda n'ebirabo bino ebirabo bino basigalire okwo omuwala atwaliddwa. Kakati bajja ng'obudde tebunaba kuzibula bulungi ne bajja nga tebunaba kuzibula ng'oluwu bwe bwana bw'empologoma butanakuzibula bulungi maaso era ffe ab'engulu tuma erinnya era seruwu kitegeeza empologoma etanakuzibula maaso ebantu. Kati obudde nga tebunaba kuzibula ng'oluwu bajja ne bakonkona basooka bayita mu lujja ne bakonkona abeeno kodi Kasuzekatya bategeeza akawala ne bagulirawo kalibu kasuze bulungi weewaawo ne mukwata bye muleese ne mubibakwasa ne babakwasa omugole. Teri bigambo bibaawo byakwogera tebiriiyo naye babakwasa mugole ne muwaayo biri bye mwazze nabyo ne mugenda n'omugole. Omugole bamutwanga obule tebunakulaba lwaki nga tebaagala yeetegereze tebaagala atunule gy'ava aleme kudda mabega kati agenze mu bufuumo teri kudda mabega era yagenda nga akaaba ne bamutwala obudde tebunakulaba teri kutunula mabega n'agenda saaluuni kuteekebwa kugenda mu kkanisa. Kitaawe amwegattako oluvannyuma mu maaso eyo n'amukulemberamu okumutwala mu maaso ga kabona okumuwa omulenzi ono afuuka omukyala we ye Kasuzekatya. Kati Kasuzekatya baguta omukolo bwe gukolebwa temuli byakwogera. Olwaleero mbalaba muteekawo n'endongo ne muyita n'aboogezi ono n'akubalaga n'oli n'akubalege ne mukola mikisi ne mukola ekivvulu oba muli ku biki ebyo sibitegeera. Omukolo gwa Kasuzekatya mukolo gwa kyama teguli mu kwogera guli mu kulamusagana nakuwaayo bye mulina okuwaayo ne babawo omukyala. Tewaliiwo mutango gugendera waawo naye olwali musobola okukyusaamu ebirawo bye bisobola okukyuka. Oliwaddembe okutwala gaasi kubanga tewakyali mafuta. Oliwaddembe okutwala gaasi oliwaddembe oteekako ebbaasa kubanga ekyo kya buntu ekyokugaba. So n'obulabulabo obutonotono naye nga ebyo ebikulu oyo ye Kasuzekatya bw'atyo bwakolebwa Kasuzekatya mu Buganda era omukazi muba mumusasudde. Kakati wano omuwala ng'agenda jjajja amufulumya nga alinga ng'amuweese ku mugongo simanyi oba wakirako mumoze wakirako anti mwana akabonero akalaga nti mwana amufulumya n'alyoka mubakola ki amubakwasa. Kati maama yo omulimu gwe kulonda buno obusubi omwenda bwe bw'ensonga omwenda ogw'omwenda gwe mwenda ogutali omwenda ogw'ensonga. Kati omwenda ogwo gw'omwenda ezo ze bayita empeekera obusubi obwo era abulonda n'abwesiba wano mu lwebajjo kwanajjukirira muwala we amujjukirira wano eno wano mu lwebajjo muwala wange baamutwala Dafi yamutwala naye amufiiringira wano amuwulirira wano mu kiwato kubanga yamulumira wano era weesiba onywere kye bayita okwesiba amakazi weesiba onywere kugamba omwana alumira wano omwana azaalirwa wano mu kiwato. So byonna bikulaga Abaganda amagezi gaabwe okutegera kwabwe okutali kwa bulijjo n'obumanyi bwabwe. Yesebo olona kino ekyo mbadde njagala kubuuza lwaki bagamba Kasuzekatya kibaawa akawala nanti wali eri ku makya babuuliza nti Kasuzekatya anti babuuza omuwala bwe yasuze kubanga gwe bazze okukima omugole kaba kajukira batwalanga muwala muto kabanga kakyali kawala abaana ba myaka 12 myaka gana mateeka gakajja gana mateeka gakajja nti myaka 18 kali kabanga kawala olwambalanga okubundula amabeere ne gakola ki ne gabotola ng'omwana abeera mweteefuteefu okutwalibwa kuba talina byakola waka ate akola ki
akeera mugga akavubuka ganasinzira neyo negakola ki negamutwala okubootonga kati ebyo byonna ebyo abaganda babyekisizanga ng'omuwala afumbirwa muto kati bwe yagendanga munaye ng'akyali muto lwaki tebagala likule omunye muwala bwalwawo ku lujja atandika okukkiriza buli kijja yasooka kwagala musajja wa benzi kati bwe yabula kale wa spaasi yajje wa spaasi bwabuze kale wa bajaji yajje wa bajaji bwabula kale w'eggaali bwabula kale niwe baba mukozesa ng'avuga eggaali bwabula kale w'ebigere naye ng'alina omulimu bwabula ajja kati okwewala ebyo yajja omuwala yagendanga muto bannanga omuwala w'emyaka 16 nga si mulungi aba mubi nnyo sigamba obulungi bwa feesi obulungi bw'omuwala yenna buvunaanyizibwa anti dda bawasanga mirimu omuwala akola atya alimu oyo oli afumba obwe bulungi bw'omukazi alera oli alera naye mmwe kati muli wano mu feesi kyova olaba gwe weebuuze mbale nze we nakulira saagala kulimba saalabako mukolo gwa meekaapu nze gye nakulira naye neebuuza obulungi bwa bamaama baffe baabanga balungi kyenkanawa ng'olwaleero ne deeti ey'ekiro omukazi akola meekaapu deeti ey'ekiro mugenda mu comedy store kiro naalwa mu kisenga kola ekiro kirowoozeeko obudde bwa kiro nze nalina omuyimbi gwe nali managinga yannemala kubanga makeup nga ngamba sijja genda ku stage nga tebankoze makeup naye nga budde bwa kiro olumuntu alina sheeyo twali eyo kamuli n'agamba sijja genda ku stage gye tebankoze makeup ne mugamba ni agenda okulaba omuyimbi ddoboozi era yannemala kuba nti buli kaseera nga waba tuna interview nnya ezizo engoye nnya beba makeup artist bana naye nga is an upcoming artist nengamba sijja kusobola bayimbi bakazi nimbavaako negwe tegereza omuwala owaluli atakolanga makeup yalinga afaanana atya itegeeza nti abantu bedda balinga balungi naye bataabanga balungi bo kye bayitanga obulungi kyali kirala kati ate ffe tulaba birala so kakati omuwala yes emirembe giyisinga ezibayite empisa kati omuwala bwe yabanga muto of course ngenda kakonako bukonyi bwe yabanga muto nga emikolo giri egyakadali giwedde wabangayo ebitwalibwayo nga kiwedde wiiki ng'emu netutegeera nti oba weeks 2 oba mwezi nti omuwala afunye enda kati nga tulina okuzzaayo omuzigo nja kusomesa okuzzaayo omuzigo omulundi ogujja okuzzaayo omuzigo eri gye bamuzaala guli gwe nagambye ogwamufumbiridde wali abeere mulungi akasusu kati mukuzzaayo omuzigo awo tutwalirako n'embuzi kaba kabuzi kato akabuzi akataako abazadde bana abazaala omuwala bakalyamu ekibumba ekiyitibwa olufuuwa nga bagamba omwana waffe abadde muto abadde tayonoonekanga lyessanyu bwe yabanga munnange yali yanooneka dda babatwaliranga lubugo olufumitiddwamu ekituli ekiraga nti omwana waabwe baamukola ki baamufumitafumita dda gemazima newenkomaawo ebirala ajja kubyongerako mu episode endala baamufumitafumita dda yoyo mukulu kalondozi KCM events that as photography that as podcast was on the camera as usual. You now do it every day. Peace and love.